Gisambwa gye giturumbye gambye kano kabakabazi. Nenga ne bannakyalo bebalumbye babulabe kyenkutegeeza batabu. He's good at prediction. Nabo beekuumye. I'm sure. Obalaba. Told you. Olaba ono atunulanga teke. Atunulanga teke. Ono yajja n'amugamba gw'olowooza bano bunnakyalo bo bunaasobola otulwanyisa ono kyava holdinga bannakyalo nti mwetegeke tugenda simu naye nga bali abasajja babulabe kati bano ne bakasuka amafumu ne gajja naye kati gajja bano bakabazi bali bakabazi babiddiza bonna bannakyalo nono yali mukabazi nkugambye bali abazze bali ku ddaala lya 9 kati ate onazze ali emabega ali ku ddaala ya 10 kati ate ono awodinga bannakyalo ali ku ddaala nga lya 8 omusajja yabakuba amaanyi ono najja ono omuwala ali ku ddaala lya 9 naye kisinzira amaanyi g'olina yadde obeera ku ddaala nga lya 9 oyinza okubeera ku ddaala ery'omusanvu naye naakuba ow'eddaala ery'omwenda kisinzira ku bukodyo kati ono abadduka alina we yatuuka n'alaba natandika okulaba ebifaananyi alaba ebitali bya ddala digital illusion alaba ebitali byamaddala alabye ng'akawala akagenda omutta alabanga bannakyalo be bali mu kulwanyisa katono yagamba ono nina byendaba byesitategiye bano ababalekedde babagamba wano emotion eyinza okufuga oba ebirowoozo biyinza okufuga n'olaba ebitaliiwo era oba toli mwegendereza oyinza obbulira mu birowoozo nagambye kano kabakabazi ka bwongo oba toli wa bwongo kaveemu kati agenda okuzza amaaso okwetegereza alina gwala naye nga gwala yavaamu amaaso ne gajja gamuli atidde olutya naye nga emotion si bya ddala naye nga tulabye eri bannakyalo babalumbye bano bye balaba byennyini biri ku kyalo bituuseewo laba ekiri ku kyalo kano akawala nakugambye kali ku ddala lya 9 ono ali ku ddala lya 8 naye nga naye alina amaanyi ag'enjawulo kati bano ne bajja kaasa bagenda kunoonya mmira kati ono kyava akwata mukano akawala kyava akakwatamu nageno yakukabala bali badduka bagenda kunoonya mmira ono nasuuka akabala n'akakuba nako nekamukuba kati ono nasuuka akabala nagambye ali ku ddaala lya 10 abasinga bonna ate lya 10 zibu yabasika. Even though you will die today, the orders and my father will finally unify. Kati yabagamba mmwe mbadde saagala badda leero naye ate Horasi ayagala mbatte emyoyo gyammwe gigenda mwongera ku maanyi era nina okuba bonna n'abatta nga tabakutteeko akozesa lissi nasitula ekiso musajja wattu agezako okwegagamba naye tasobola oli omusajja yakabala namunyiga namuta bano bali eno tebannamanya kituuse ku kyalo naye ng'ekiri ku kyalo musajja wattu nakirira bamusse musajja wattu bambi yafa. Oli ne VJ Emmy wanene kafa gagara n'abagambye